I'm not going to work with Kyagulanyi because I like him. And I can tell you, I'm not sure whether I like Kyagulanyi. But I'm going to work with him because he is the electricity that we need now. He is the electricity that we need. We cannot avoid the electricity and go where there is no electricity. When God has blessed us, there is electricity amidst us. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omusajja tozamulire. Yagambirawo from day one nti seegase ku Kyagulanyi nti kubanga mwagala. Era siyinza kulimba nti nnyinza okwagala Kyagulanyi. Wabula ensonga lwaki mwegaseeko yaliko amasannyalaze agasobola okututuusa wetulaga. Era amasannyalaze yagafuna ne gamutuusa waali olwaleero. Oba kitegeera. Kitegeeza teyeegatta ku Kyagulanyi nti oba oli alijja nti Kyagulanyi ng'omuntu simwagala. Naye at least byayogera ne byayimirirako ebyo byensoba kimwegaseeko kuba mbyagala. Naye agambye nze mwegaseeko lwakuba yaliko amasannyalaze agasobola okuntuusa gye ndaga. Kategedde ako. Kati gwe wena yalaba vidiyo eyo oba gwe wena agenda okulaba vidiyo eno bw'onoddamu ne weewuunya ng'owulidde ebigambo Bwanika byayogera ku Kyagulanyi then ojja kuba gw'atategeera. Olw'ensonga kati ate omuntu gw'atayagala obadde oyagala amwogereko ki? Gw'obadde osuubira Nubian nti ajja okujja agenda ku CBS ayogere ebyo Bwanika byayogera ku Kyagulanyi. Kitegeeza nti Bwanika ye mutuufu okwogera ebyo ebyekisiru byayogera ku Kyagulanyi kubanga gw'abyogerako takola ki? Tamwagala. Yakigambirawo ku ntandikwa. Naye yerabidde nti amasannyalaze ge yafuna gali mu extension. Extension yo erina socket gy'ejja amasannyalaze geereeta wano Bwanika okugafuna. Oba okitegedde kyakyerabidde nti alina atudde ku extension bw'aswitchinga off. Sorry, atudde ku socket bw'aswitchinga off amasannyalaze ne extension ezikira. Ekyo kyeyerabidde. Kati njagala mbagambe kino. Abantu b'e Kabonera, Kimanya Kabonera, mu mwalonda Abedi Bwanika. Gwe mwali mwazira edda. Naye ne mujja mulonda olw'okuba yafuna amasannyalaze okuva ewaani ewa Kyagulanyi. Oyo gw'abagambye nti tamwagala. Mukimanye nti bw'aba tayagala Kyagulanyi, nammwe mwenna abaagala Kyagulanyi, Bwanika tabaagala. Kubanga the friend of your enemy is your enemy. Tosobola kuga nti toyagala Kyagulanyi. Ngera toyagala n'ebyo Kyagulanyi byayimirirako nga tobyagala. Aye n'ogamba nti nze osobola okuba ng'onjagala. Ekyo tekisoboka. Nange tonjagala. Kati n'olwekyo temuddamu ne mukola ensobi. Mu mbeera yaliwo 221 twali gwe tunenya ku bonna ensobi ze mwakola twali gwe tuyinza kunenya. Kubanga ffenna bwekyo ekyayinga tetuna kye tumanyi. Naye kati tufunye obudde obutumala okustadinga abantu n'okubategeera embeera zaabwe n'empisa zaabwe n'ebigendererwa byabwe. Kati teri kuddamu kukola nsobi. Kimanya Kabonera omusajja tayagala Kyagulanyi yakyeyogerera mwakiwulira era mukiwulirize. Mukategedde ako. Yensonga kyolaba nti Kyagulanyi afaayo okulaba nti atereeza abakulembeze ba NUP mu layini baleme kukozesa offices zaabwe kuzimenyeramu mateeka. Baleme kukozesa offices zaabwe kuliiramu nguzi na kubbiramu ssente za muwa musolo. Ekyo Bwanika takyagalira ddala kyamusudde eddalu. Oba okitegeera. N'ekirala abaagazi b'enkyukakyuka, abawagizi ba Bobi Wine, abawagizi ba NUP, tulina omulabe gwe bayita CBS FM. Ye platform ekozesebwa abo bonna abalwanyisa enkyukakyuka mu Uganda. Ye platform ekozesebwa abo bonna abaagala otusiba mu mbeera gye tulimu ey'obuwambe mu ggwanga lyaffe Uganda. Eyo platform yaabwe. Ebyaddala CBS tekyali ya Buganda, yatundibwa dda. Lwakuba tebasobola kwogera nti abaagigwa tebasobola kuvayo ne baboogera olw'ensonga nti ekyalina ekyakola kasente ng'ekakolera mu kigambo leediyo ya bujjajja naye nga tekyali kye muba mumanya. Teri leediyo kambalage kino mwalabye TV Solo TV
mulimu gw'obwedda gwe bakola n'okufaayo kwonna kwe bafaayo ku mukolo gwa mutabani waabwe. Oba okitegeera? Kati eno leediyo ki egamba nti ya Buganda era egamba nti ya bujjajja erwanyisa oyo alwanira okununula Uganda ne Buganda aginunuliremu, kubanga ne Buganda eri mu Uganda. Bw'onunula Uganda ne Buganda oba oginunudde. Mwagala tugamba nti Obwakabaka tebenkevu buli kimu kyonna kye mwetaga mu kirina, nga Kabaka alaajana nti ndi mu buwambe. Kabaka alaajana nti sina buyinza, nze Kabaka naye nasigaza title, sina buyinza bwange nga Kabaka, sina kye nnyinza kukola nga Kabaka, bye nteekeddwa okukola nga Kabaka w'abantu, sina na kimu kye nnyinza kukola. Ebyo Kabaka abyogera bulijjo nga muwulira. Kati mamala okwogera ebigambo ebyo ddala nga mukakasa nti leediyo ya Bwakabaka ne TV ya Bwakabaka, kati ate muvaayo mutya okulwanyisa oyo alwana okununula Uganda anunuliremu ne Buganda ne Kabaka yeyagale addizibwe obuyinza bwe nga Kabaka, ate ne mumanga oyo gwe mulwanyisa. Bannayuganda muzuukuke. Abantu bulijjo betuwa ebitiibwa, bulijjo betutya, betulaba, bulijjo buli kimu tukiza Mengo. Bannange abasajja Mengo baleka bagitunda dda. Tusinza kubigenda mu maaso nga bwe mubiraba. Eyo ntunde yajjo. Oba okitegeera? Ekyokubiri, munnayi neewuunyiza. Nabadde ku CBS FM nampuliriza Bwanika nga ali ne Made in Sereko Sebuliba. Oba lwaki abantu abalwanyisa Bobi Wine bonna bakozesa fomula emu? Buli ayagala okukozesa Bobi Wine omanyi kyatandikirako? Bisiyaga. Bwanika yagambye mbu ekigenda okusuula ekibiina kya NUP Bisiyaga. Era n'agamba nti ekigobya Mpuuga mu NUP nti kubanga yawagira etteeka eriganda ebisiyaga mu Uganda mu kyekimugobya. Era n'agamba nti bonna boolaba Bobi Wine beekubisa nabo ebifaananyi mu Amerika gy'alaga ne Bungereza ne Germany nawa bali babisiyaga. Kati NUP ewalanira ddala teyagalira ddala Babwanika, teyagala ba Mpuuga olw'okuba bawagira ettaka ly'ebisiyaga mu Paalamenti. Ne ngamba obusiru nga ndwadde mbi, kubanga ekigifuula embi okimanyi nti obulwadde obukuluma nga tomanyi nti oli mulwadde. Omusiru tamanya nti musiru, wategeera nti musiru wafunira amagezi. Wonna omusiru wategeera nti bannange nno ndi musiru, kwolwo lwaba afunye amagezi. Bw'atafuna mukisa gutegeera nti musiru, agenda kufa n'obusiru bwe. Bayibuli egamba nti omusirusiru bw'omukwata n'omuteeka mu kinu n'eŋŋano n'obasekula, eŋŋano evaamu efuuse buwunga, naye omusirusiru avaamu n'obusirusiru bwe yabedi Bwanika. Kubola byebaze balwanyisa Bobi Wine nga bakozesa ekigambo ky'ebisiyaga, ani amuwangula oba ani amusuula? Omusajja atambula ne mukazi we buli walaga, si mukazi yekka n'abaana be. Gwe n'oba tetumanyi na bwafaanana, tulaba mpona mukazi, tetumanyi oba olina omukazi oba tolina. Oyogere ku oli omufumba ensi yonna gwemanyi. Owaayi olekawo otya abasajja ba Andrew Mwenda aba NRM. Andrew Mwenda omwegezi wa kampuni baita Pirao eyadde launching e Masaka. Nono musajja wa NRM oba minister oba member of parliament abavaayo misana tuku ne bawabira government ne bagigulako omusango ogw'okugaana abaliwo ebisiyaga mu Uganda. Andrew Mwenda wa NUP Bwanika olimu amagezi. Andrew Mwenda wa NUP eriyo wa NUP yenna yali avudde n'agenda wabira gavumenti ng'eganye ebisiyaga ngamba bava mu NRM. Kati ati lwaki osiri wala okutuuka kweyo level okutuuka okuba nti ate ekyo ekikolebwa ba NRM ate okiteeka ku NUP? Munnaye ekkubo bangi abali ku ttenga balwanyisa Bobi Wine naye tebasobola kuwangula. Naawe bw'otyo togenda kuwangula ng'okozesa ekyo kyabiri wa bisiyaga. Ffe tutegeera bw'obigamba era bigambirwa Made in Sereko banno be basobola okuwuliza oyo nonsense.